naye nno si birungi n'akamu. Omanyi kye bayita okubeera nga omuntu obadde naye ne wayitawo munnange ate ennaku 3 ne bagamba nti nno afudde. Kaakati nno Gogo by the way okuva wali munnange ate e Tanzania. Jjukira nti nno yajjako munnange ate ku Kiboozi wali ew'omwana mulezi munnange ate Bruno K. Ogamba ate si birungi n'akamu. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo. Chameleone avuddeyoko n'alaga ettabbu abagambye n'agamba nti nno make the money, we take it to the bank. Oh my God, alaze munnange $, impitirivu obuwanana munnange ate obwa ssente eside eno alaze ettabbu. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo kw'ossa ne Abba Makasi. Bambite Geminati, nsinziira ku Geminati Yugi, kansooke nkutegeezeko munnange nno amawulire nno aga TikTok ebiseera ebisinga saawundi eno nti nno goodbye. By the way etradinze nnyo. Gogo, yeah, Gogo, tell them goodbye. I going. Otoba. There's a movie the superstar wange Gogo. Ladies and gentlemen, Serebu Afe Nambemu Gogo is here. Go. Makuru. How are you? You're welcome to Kampala again. Number one celebrity Gogo. So, ladies and gentlemen, mubireko ku Kibozi temuvaako. Abaganda bange ekiriwo bakedde kunkubira. Gogo alabika atufuddeko. Namulabye juzi wano twakoze live. Ndowooza Mukama yabadde ayagala tu celebrating naye nga tannaba kufa. Kinumye nnyo. Kyokka jjo nabaddeko live ne Fik manager wa Gogo n'agezaako okunkubira. Naye ku makya bampadde amawulire gano ga nnaku bafaani ba Gogo bonna mu Uganda mumanye nti Gogo atufuddeko. Kya nnaku ate kibi nnyo. Batira nnyo munnange ate ogikolamu challenge eside eyo nga bakozesa mwana muwala Gogo. Kakati nno munnange si birungi nno n'akamu mawulire nno nga boogezako okulaba Bruno K abadde mu nnaku. Bambi ate katusabe Mukama omwoyo munnange ate ag'omuze mirembe. Naye bannange amawulire munnange ate geewunyiikiriza buli muntu just ennaku 3 kati essaawa zino munnange ate ne bagamba nti afudde eside eyo. Kakati nno kankongereyoko wali Chameleone avuddeyoko wali n'alaga ettabbu. Oh my God, bannange omusajja alaze ssente $, ne ŋŋamba oh my God. Naye nno akatambi kano kabadde kafuuse ettabbu ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa ne Instagram. Yeah, my friends, this is what today seemed like. We make the money, we take it to the bank, and we save it. We can say, hello, Jesus. The Benjamins are right here. Amen. Yeah, my friends, this is what today seemed like. We make the money, we take it to the bank, and we save it. We can say, hello, Jesus. The Benjamins are right here. Amen. Ku side yemu avuddeyoko n'akolamuko sample awo. By the way ndabyeko ko project empya gyali munnange ate mu kutestingamu kaawo nga bwogezaako okulaba. Luyimba munnange ate lupya ali ku lusettinga. Jjukira nti nno abadde yakafulumya munnange ate Zari. Era nga ndabyeko ko wali ku mukutu ogwa TikTok babadde balukolamu nnyo challenge munnange ku luyimba lwa Chameleone olupya olwa Zari. Kakati nno avana ku testinga ate munnange project endala nga bw'owulidde eside eyo. Ku side yemu mutabani wa Chameleone Abba Makasi kye yeekola muganda wange wali mu America naye avuddeyo ku wali n'alaga ettabbu nga bw'ogezaako okulaba ng'alaga $, wali nga bw'ogezaako okulaba ku side yemu kw'ossa n'ako akatambi nno. So I know it's been a minute. Oh, by the way, this is the view now. You feel me? I bossed up. While they over there fighting for weak ass houses, I'm waking up and going Prada. Fuck you talking about? Balenciaga. But it's all vanity anyway. Anyway, I love y'all and I missed y'all like a lot. Moved into a new apartment. Hold up. Wow, say hi. Hello. Y'all haven't even seen the car yet. That shit getting shipped. We finna scoop it up later. Wait for the next video.
abadde ali mu goyingamuko crazy nga bwogezako okulaba. Ndabyekokko mu katambi mubaddemukko ne girlfriend we. Byebyo nno munnange ate ebiri mugenda mu maaso nkugambye omwana yeeyagala luno eside abba makasi. Byebyo nno jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo. Gwe kati tobeera ng'osubscribinze linda buyinza munnange ati update yonna tujja kuba nga tubikutuusako wano ku Jaminat Yugi. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.